empisa zake zitasangika. Ebika amagi atanogoka ensajja n'enkazi ne zigamambira mu mpalo ezikuza abaana bazo. Kyamagero nnyo gwe musingi ogw'enkolagana mu kika kyaffe. Ekisa ky'olina tekyenkanika ekinsige. Mazima olya nsigo buyimba n'ofulumya ekinsige. Gwe mulangizo oli dizayina ekinsige. Obuyimba bw'oyimba amatya ekinsige. Oyo gwe neddira oyo yasinga. Ono si mwana kijjolodo akonkomadde ku kyoto majwala. Yeerabidde be batta bwendi wanyonyi mbuse. Ogwo gwe mubala gwaffe abannakyensige. Oba nkuddire gwatawulidde. Ono si mwana kijjolodo akonkomadde ku kyoto majwala. Yeerabidde be batta bwendi wanyonyi mbuse. Ogwo gwe mubala gwaffe abannakyensige. Emirembe mu kyaggwe gituva jjajjaffe yekyeyune. Ekisa kye tulina tekyenkanika ekinsige. Tulya birungi byokka bituyimba ekinsige. Mu langi zaffe tuli ba dizayina ekinsige. Obuyimba bwe tuyimba amata ekinsige. Oyo gwe neddira oyo yasinga. Eddira nakinsige akabbiro ku ngufu. Tubajja amaato ga beene ne tukuma n'ekyoto gombalala. Tufumba emmwanyi empokota ezo beene ezameketa. Gy'emirimu gyaffe mu lubiri ewa beene. Ekisa kye tulina tekyenkanika ekinsige. Tulya birungi byokka ne tuyimba ekinsige. Mu langi zaffe tuli ba dizayina ekinsige. Obuyimba bwe tuyimba amata